naye nsuubiza bana Uganda tugenda kukola bulungi, tugenze nga tiimu tugenda kukola bulungi ate tugenda kuwangula ekirungi tugenda kunoonya points tugenze kuvuga kuwoomerwa so beetegeke bana Uganda tugenda kukola ekyamaanyi okusinga kyembadde mulaba. We are all set, all prepared to bring victory back to Uganda. So Ugandans should be ready for a massive celebration. I've come.